kale omuntu Kasuku yali alina amagezi mangi nnyo nga omuntu bamuwa ekitiibwa omuntu nakola studio nogaba nange omusajja ono akoze studio he's going to like be bigger interview nga abantu benyuma amagezi wa Dadi wange ngambere n'eki Kasuku ekyo era Kasuku bakundekera bagamba nkwebuuzeko my dad nga tuli mu ddwaliro nakwebaza naga Kasuku beera n'omwana wange kale ne tatange era manyi sitegeera bulungi gwe ki Kasuku bangamba nga my dad nga tanafa bwe yangamba yanga beera n'eki Kasuku ekyo simanyi kiki kye wali wamuwa naye nga dadi wange abadde ayagala nnyo Kasuku era ki Kasuku bwe kyajja mu ddwaliro dadi n'akigamba nyamba obeere n'omwana wange oyo Junior kale era manyi sitegeera bulungi kale akavubuka akabeera kagala attention yange buli kiseera nga kalooza mbu n'akawa obudde bakayitani aka akavubuka akalemu ekyeye Dubai Bashiru kale akavuga kano ka Bashiru akale mweche Dubai akavuga taxi airport kavuga airport ya taxi wanentebe akavubuka ako kanonya attention yange bane kakoze buli ekisoboka bane akavuga kanetega bananga akavubuka ako kabashiru kaneteze kanonya attention yange naye nadikama banange kawulira kafa buli video kanjogera nenka tuloya bwete ngakati labo omunaku ono look at this popper mukifo kyo kujja kutwale wajje no sale bakuwa omulimo nkogerereyo obakale nkutwale wajje nemuke nkogerereyo bakuwa omulimo mona uli ku Junior ovuma nenga Junior omusinga ki mu botofu boga difenya bisi Swaitani eyo Idris eyo Swaitani eyo mukifo kyo kujefu kamire nega inga manyi Junior eche yo kyannemerera ndi mukuvuga airport taxi nanga mu Uganda ovuga otya airport taxi ngaba na Uganda ne taxi tebazirinya ezawa no mukisenyi mboguze motoka ojaba tuko airport wano mugabi omwana na family ye mukima mbogona go mulimo mukuze bavubuka mmwe mumanyira abantu mumeze ebyo ya mabina bazadde bamwe bali mu byalo bali bubi bawangusa amannyo bambala ebikoye ebijjudde ensekere baana mmwe muli mu kibuga mumanyira abantu mwe ba bastard mmwe esite manyina nnyoko gyasula munawe oli ku Junior gwe Junior afudde nga kitaawa amulekedde sente amulekedde emikwano amulekedde erinnya nawe gwoliko gwe bugga lifenya bisi Swaitani eno Idris kwa waliwo abantu benda baku TikTok kuno nengamba bana mmwe singa munoonye emirimu ne mukola bananga obwavu bw'obukulu buluma obwavu buluma nga okuze n'obulwa ne makanse kusala ebyoyo ennyuma naye nga mbeera kuno mumanyira abantu ne mwefuula bye mutali ne muwa abawennya amagezi toyina magezi gowa muntu munaku gwe ndiwe mwatandika okuwa abantu amagezi banaku mmwe kale mukazi watu Jojo Teira nga bw'omulaba muwe time yange really oyo kati sirevo ize kati njagala nnyo omugagga njogerako I will only reply rich people omuntu nga toyina blue tick ne bw'okola comment sikuddamu nedda bannange kati ate yo level nagivuddemu kati ate tamale mirundi senior ataddemu abo kati ate nina ligi mwendi ebyo kati nali Junior kati ndi senior tamale mirundi senior kati yerinya yange kati ze bazenga nvuma abata mundeke namwe kunzikakanya namwe eyo level ate kati nagivuddemu nzira mu bantu nga level kitegedde nekati buli anjogerako kati nze sina gwenja kuddamu bonjogerako bajjano ne baba
ne babawo obusente bwo bajja bano bawandike bu comment mumala budde Junior tujja mulwanisa ntudde ku maanyi ga taata wange I'm stayed on my father's name kyovula we yafa olunaku taata wange lwe yafa nakola video erimu million 2 million people nambole 14 nafuna views nga taata wange afudde zijuza nambole stadium time was 4000 ekyo bayita amaanyi that's what they call power okitegedde ekintu ekyo nje sina wentudde my father's name era najjano nenkola live netuka mu 5k maite baitofuna 5k ku TikTok ekyo kye bayita amaanyi kayingo jombulira bya Nuupu mbu Junior tsato wagira Bobi Wine ojagwa nze sida gwe neetaaga I have people who believe in me nze sata again yupi amaanyi ngayina manyi kyendi wano tewali muntu mu Uganda bantu batono nnyo abafudde nolaba YouTube yonnanga ejjudde views kati ze Junior olaba sina linnya lyenda kukola ligenda sukka wano atamanyi talimanya sina kyenyenda kukola bakiyita Max Rose Vairake kati ze Junior antuse ku kyebayita self actualization bw'oba mu Uganda osobola okukola video neweza million 2 please kati nkole kibamanyi nothing kati ze wano wenkomye mutabani wange anatandikira my son will start from there era kati tata wange muguru jali andaba naseka my dad muguru jali andaba ka ati awulira bayita mirundi nga Ugandans mukwano befuira ku live olina ebinyebwa ngenda kufuira n'abantu ne bakomentinga ne baseka ne babisharinga. Seriously, is that what we deserve like Ugandans? We need a better social life. Tosa ngamba kale omuntu kasuku yali ayina amagezi mangi nyonyonyo nga muntu bamuwa ekitiibwa. Tosa kumbulya nti kati omuntu ayina shobwate ennungi talk and talk show. Omanyi Ugandans tuli basiru. Tusaba Katonda atuwe ekintu. Mainange from my experience osaba Katonda akuwe ekintu. Katonda wakuwe ekintu n'okimisusinga. No kyonona kubanga obeera omanyi okiyina naye nga Katonda naye abakikuwadde for some time akutestinga alabe if you can maintain the steez, you know, if you can really keep it together. Naye tusirwala busiriwazi Katonda akwa sente n'osiriwala mukwano n'ogenda mu bbala n'ogula omwenge n'onywa boto nga mu bbala gwagula omwenge million 10 n'ogula naye Katonda bakutestinga akuwaddeko ku kitono kyasobola okuwa alabo boosobola okumalako wallahi bitallahi fame noyo mkazi Zubeda because we don't know where that woman came from. Out of nowhere she came and she's, you know, she's famous, people like her because she's decent, she, you know, and then omuntu abadde decent ngatandika kufuuwa ku live mfuuye n'omuntu nakola content almost dakika 2 boogera ebyo bitakwatagana and you expect people okudda bakuba na magezi and mind you bakola ne studio Kasuku yakola studio nyingi natumanyi banye kati omusajja akoze studio because we be following you guys, we be following omuntu nakola studio nogaba nango omusajja nakoze studio he's going to like be bigger interviewing abantu ebinyuma magezi No one is fighting Kasuku. I don't know why people are saying Kasuku is blessed. People have been fighting him. No, we are talking about the bad things he does. Ebya bibi akola. Bana temugenda kuwana muntu. Mumuwane. Akole nebita sana. Kati je myaka ja Kasuku ebyo bijikola. The city hater we. Baganze Kasuku angula ko nemmere yange mukazi watu. Nene unyanyo because zinali more respect. Bani nga buli eshigambo Kasuku gama wow, this guy in the social industry, he's good. Interview amulungi wakabi. I'm not trying to muteka wansi. Zenganza I was concerned. I was actually concerned. Mabega kwe babikola. But you know I kept quiet. I'm like, Uganda mani wona yogerako. Mukwano. Being sweet does not keep a man. Being cute does not keep a man. The only thing that keeps a man is God. God keeps people that are supposed to be in your future with you. God will remove everyone who is not supposed to win with you. Kamba bulire konze wemba nsaba ngamba Katonda banange buli muntu atagenda nange mu future mujje will remove people from my life. People that are not going with me in my future, they should go and they should always go because every time you have people from your future no besibako
they will delay your destiny. They will delay you. Oja kubeera awo weesibye mu bufumbo omusajja mwagala, you are delaying your future, you are delaying your destiny, delaying your destiny, you're delaying. Olaba relationship nemba mbadde mweyagala nnyo ne mwekyawa, wallahi accept. I mastered acceptance, and then if you master acceptance, oh, you guys are going to win. If you master acceptance, you are going to win. No kids that bana sente zimbuze ati nkoze ntya, you look for plan B. But the moment you don't accept, you're going to get depressed, you're going to torture your life. Ola musajja akuwa red flag esooka, red flag eyokubiri, red flag eyokusatu, red flag eyokuna, eyokutaano. Mwana gwe ng'okyali ku musajja nakulaga omukazi asooka, nakulaga nti nakulaga ntafaayo, nakumanyira nakufula kasasiro, nakugamba you're free to walk away. Banange nogamba will not walk away. Ngenda kulwanira omusajja, nolwanira omusajja, banange nokuba ekikonde, banange no be getting depressed. You are delaying yourself, you are delaying yourself. Zekati kambabulireko me, I sleep in my bed, I sleep in my bed nga ndowooza kimu, how am I going to get rich? How am I going to get rich? How am I going to get rich? There is no way in my life I'll make a mistake again of how am I going to keep this man. Me, I sleep thinking about how I'm going to keep a man. How are you going to keep a man you've not given birth to? How are you going to keep someone you've not given birth to? You guys, it's better you think about how you're going to keep the man you've worked hard for, because that man is going to be with you. Everyone is sweet, guys. Pussies is sweet. Every pussy is sweet. Don't wake up and say because my pussy is very sweet, a man will not go. He will go, but God will only keep those that are going to win with you. Brenda Bambi, ora Brenda yetunda ngachali mwana muto. Oshitegeera. Of which yali living obulamu buli better. She was okay. She was doing okay because omuntu nga wetunda nga you can support your family, you know. Osola okulabirira. Naye sisubira nti nsobola okwetunda to support my family because banange sente ye y'okwetunda. Kalinga kagala nnyo mama wako. For me to be better. Kalinga kagala nnyo mama wako nga ketunda sente kaziwereze waka. You know, omani kati prima bana basinga bave Kampala ne batuuka ene ku kyenga, they are the breadwinners. Oshege nga beno wamukala kata nenga ne senze wamukala katirako tagera na zinyumirwako azuwereza be Kampala te bazikola ki be bazinyumirwa kati omwana oyo obuziwo bwaliwo prima yakola nga sete zalina zimuyamba kulabira family ye na yemwe nyinyi kulabika bulungi, keeping up with appearance. Yaita nabakola investment waka omfuna bulungi kati bwe yadde Kampala Brenda, kwanza Brenda is my friend WhatsApp to I talk just of recent number yavuddeko bwe yadde Kampala Bambi society y'abantu beyasanga wonga yaleta sokugira ebintu by'etisiyaga ebyo by'abakazi kati agenda okudde Kampala ndoza nga basiyaga Kampala basiyagi ya raisi omfuna bulungi kati ne bamulimba limbawo nti ajja sobola obba maintaininga sente ne bazija ne zikola ki nezimugwako ng'emizaayize mingi ab'okusanyusa alina abangi kozi Brenda yagulanga kuletiza bbiya pabala ba status ze ez'okusimu ng'alina kuletiza bbiya n'abawala nga bali omu banuusa nga bataddeko obujiiko bakumye. Omfuna bulungi kati obulamu bwamu preoccupying naye ng'okuddayo Kampala yayita zeeyo nti azeeyo kubeererayo ddala, yali muntu nga wobeera nga bakukalakasa nnyo n'ogamba kange neefunemu kabulitha naazeeko nyigenyigeko nkomewo ng'eteredde. Kati bwe yatuuka eyo yanyumirwa bunyumirwa, abaana nga batandika kumukozesa busire Queen atandise okubuzinaazina okwo ku kyalo, sente zaali ezo nazo nazikola zinywedde azikoze ki kuba kyolina omumanya ebyo bi ice biri addictive obitandika kizibu kya bireka ekyemize ddala ng'ogiyizeyize out of excitement bwe gikwata kati azeemu n'akasente. Omwana ow'obuwala abonyebonyeeko kiba kikuguzisa omwenge ogwo ogw'omufululizo ogulira abantu obasanyusa. Brenda yagulanga omwenge buli lunaku nze kuba I used to watch her status almost every day nga kubako bia yali munyiwa kirabu ng'agula bia n'apaakingawo kuleti nga zijjudde nali kati ab'e Kampala omanyi mama nga ozeeyo inamu akasente basooka ne bajja nga bangi bagenda beesalako ki gezikoma okendeera n'abakusemberera okendeera kati baamulekaawo bw'atyo obeera disappointed, you live a life of regret, you know. Kati ayinza okuba bwe yali e Kampala tuukako ekiseera natandika n'okukubakubanga essimu noza bamuyambe
Some people will be very offended. Omuntu watukira okunywa ice aba yevaako dda. Omuntu asobola okusaba mukubo n'akwasa outing simply because omwogeddeko. Naye ate nga kyolwandi mugambye kye kituufu. Bannange ice mubi. Nze ndyoke n'omuntu anywa enjaga. Nywa enjagayo. Naye ice mubi. Ice mubi. Owe bateeka akajiko ne bafuumula obwo. Buli muntu aliyo ng'akwesa ice manya akaseerawo kajja kutuuka. Ekisooka abuza appetite watu yagala kulya. This is why you all see them losing weight. Bonna bakugane baggwawo. Ne kana akawala kana kabadde wano e Kampala kano ketwali nako mbino manya walya tewalya. Kano ka Makirini. Abo bona abantu balaba ice yabakoze eki? Yabonoonye because bali bawala balungi nga balabika bulungi. But look where they are right now. But it's so sad nti Brenda buli muntu gwe yalabiranga konti abaana bali e Dubai betunda abeparawuda bakola ki yali mu situation eno. Omanya ate mami wobanga wali obaddeko ne sente ng'odimbula olanga olyawo mama nebo gwamu osokugwamu n'ofiira mu nnyumba yo lwa nsonga oba otya okuvaayo okusabiriza otya okuvaayo okusaba obuyambi kati waba olwobeerawo pulimanga wallayo oyina ekikutuddemu naye ng'ogamba nvaayo ntya ne mu mikwano gyo gyennyini gy'olina mu ssimu ojja n'ogiteerako mu message kuba ogamba nyinza okuteerako mu message n'agitereka. Olaba Timo. It depends on the kind of friends you make. Emikwano omuntu gyokola najyo gimataringa. Mulimu emikwano ng'olina ssaako y'emikwano ng'omuntu oba omusabye ssente si kyamaanyi. Kubanga it is very normal. Now Timo okera ku makya nga toyina era nze omuntu wakera ku makya nangamba prima mpayo ssente nga nzirina nsobola okuwa. Because I very well know nti buli omu akera ku makya nga tayina. Era omuntu tabeerangayo n'aswala okusaba omuntu nti nyambaayo kino oba mpolayo ssente ngende nkole oba ki. Nno mama omuntu ng'obaddeko mu bulamu obulungi obeeraawo ebizibu ebikukwatako n'oti osaba abantu. Mpozi ng'obadde oprovinga nnyo point Timo. Social media eno gyali gye tubeerako. Bantu meka be wakalaba nga babalangira okusaba ssente. Emikwano gyo gy'ofuna. Nange mwennyini wano Frank Abawo yajjayo audio mbu musaba ssente. Kyokka yali ansaba mukubira campaign